gavumenti eno eneefuga mitinga egwereza abaana baffe makomera ate nga ne makomera tunoonyezaayo abaana batubuze pulezidenti bw'onoolayira ng'ogamba nti abakristu bakusabire ng'abaana baffe tetubalaba toyina mutima gutulumirirwa baana baffe ng'ate oli muzadde. Akasatiro mu NUP kakyeyongera kubanga amazima enfuga ey'amateeka n'ebitongole ebirwanirizi by'eddembe mu Uganda birabika nga tebirina mugongo kuyimirirawo ku lwabyo. Lwaki njogera bwe nti Sesanga batte yakava mu kkomera. Bannayuganda bangi abazze bakaaba amaziga nga bagamba abaana baabwe battibwa, abaana baabwe baabulawo. Mu ngeri y'emu Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ayogerako eri eggwanga ku lunaku olwa Mande ku Independence, njagala kutegeezaako waabaddewo bannakazadde bangi abazze nga babanja abaana baabwe era nga bakutte n'ebipande. Mu ngeri y'emu waliwo abazze nga babanja bakyala baabwe, wabula kyannaku nnyo okutegeeza oba mpulira ennaku okutegeeza nti omukyala akulira Uganda Human Rights yavuddeyo n'agamba nti NUP bandibeera nga bagwi ba mitwe, bandibeera nga balalu, kubanga bo okusinziira ku report gye bayina gye bamaze nayo okuva gye bakoze okuva mu mwaka 2019 eraga nti bonna NUP beeyogerako ejjudde bulimba era NUP kabonero ka bulimba. Bagamba David Lewis Rubongoya abantu bayogerako bampewo. Ampuliriza, bino bikanze abantu bangi ate ne bisunguwaza bangi. Tuzze okulaba nga tumenyaamenyamu oba oliawo n'okutegeeza biki ebiri emabega. As we all know nti n'omwogezi akulira ekitongole kya Uganda ekya human rights yatiisatiisibwako. So ndine muganda wa Nkobs okakasa nti no tukutuusaako buli kintu mu mazima mu bwesimbu ate nga tuleese ebyo byennyini bye twetaaga amatuugo gawulire. Kobs Uganda eggwa malojja naye ate guno omulembe omwagulanyi waliwo omwana yagwise omwagulanyi. Guno omulembe guva mu mulembe omuguta nga gwolekera omulembe omwagulanyi. Juno omanyi Ssaabasajja Kabaka yagukwasa abavubuka tugujja mu mulembe omuguta omukadde ne tuguzza mu mulembe omwagulanyi omuvubuka. Kati gunti yasooka ddala okwerabira kimu Mwai Museveni nti yeye yayitako ali outdated. Wetuba nga mbeera ya budde oba mbeera ya budde ne mukawungeezi yayiseeko okitegeera yakyerabira ekyo nti guno omulembe newali faate takusobola kugubeeramu, tasobola kugubeeramu ng'akyakubira kuli naffe, tekisoboka. Kakati gwe wovaayo n'otuma abantu abo bonabona ba agent bachairperson simawo human rights biki abo bonabona ba agent wovaayo n'otuma abantu mogamba nti genda mawulire yogera booti yogera kasasiro booti okakasa gwe mutwegwo okuva first of all ne batta abaana tebabyogera kuba mu 2021 November batta abaana bayitirivu nkuyanja katono nnyo nga sinnaba kubanga tubawa akatambi k'omukyalo ono mbadde njagala tusooke tubayo ku butambi bw'abakyala ababanja abaana babwe bana okitegedde bana abantu bano abavaayo ne bagamba mbu bo tebamanyi bantu baabula amazima ga Katonda mugu katisooke tulaba amaziga g'abakyala nga bakaaba baagala n'abakadde nga baagala abaana baba banja then we tuvaayo tugenda bawa akatambi k'omukyalo n'akulira human rights mu Uganda nga yekennyini alaajana okitegeera nga alaajana nti mu kakiiko baatuula nabo bajja balina emmundu okitegedde. So bwe tumaliriza tujje tukutuuse lwaki tugamba nti bano abantu boogera ebintu eby'obugwagwa ogenda wulira byajobojja. So katusooke tufune obutambi bw'abano abakyala then tujje tufune akakenga agamba bamutiisatiisa then tujja kuwa ate ne bye yayogedde olunaku olwajjo nga tukimanyi ne mu parliament omuliro gwakutte dwabikolwa ebyobutujju ebyobuyekera ebikolebwa ku bannayuganda katufune akatambi kano. Mana tubonaabona n'abaana obukya ku makyala tonna nakyo ogenda kubagiisa nonga kati ngirewa
nze byansobera dda abaana baawumula naye n'abanga abamu tebaafuna lipooti olwa school fees tubonaabona abantu bali mu ggwanga beeyagala tetulina kyakola oba abantu baabata batubuuye nti baabata n'olwo luggwe tuleme kubanja Majambere ye yatwala omwana wange wa myaka 17 abaana abadduka bangamba mama Majambere baba amagye babadde n'empundu z'obusefuliya ne bakutama n'ezigwa mama ne tudduka ebicupa ne bitusala mama mabini ne bamutwala Majambere yatta omwana wange Majambere yatta omwana wange Majambere yatta omwana wange wa myaka 17 Majambere yalirwanye n'abantu beyenkana n'ab'emyaka n'atabona na mwana wange simanyi Majambere bwe yatta mwana wange oba yamutta yeegalise oba yamukola ate Majambere yalimpadde omwana wange yabadde omwana wange nemutwala nemuziika obeewo okumuziika nnyinawo Majambere yalirwanye ne beyalwana nabo n'atalwana na mwana wange omuto omyaka 17 Majambere walimpadde omwana wange gwe Majambere bannange mpulira obulumi bwa njawulo omwana wange yamutwalanga ennaku z'omwezi 5 n'amutwala essaawa 2 n'ekitundu ez'ekiro Majambere n'atwala omwana wange mu bukambwe obw'enjawulo omwana wange ne bwe yali mukubya oluyi n'amugamba tuula wansi yalitudde wansi n'amubuulira buli kyayagala naye omwana wange n'atamutwala mu bukambwe obw'enjawulo nga gwe yenkana naye emyaka Majambere gwe Katonda kola ekibi ekisingayo ofa obubi nga gwe watta omwana wange naye wali mubadde nemutwala nemuziika ekyamuliibwa Majambere gwe kubeewo okumuziika nnyinawo maama sikyanywa lwa mwana wange kiwanuka jjoli simulaba munnange omwana wange simanyi bagenda bwe baba bamutema mutwe esaliwo nasanga musaayi nga gujjudde mu nju naye Sula okuva lwe yagenda ndimukubonaabonako simanyi namuweena kuba ye mwana abadde anyanguyira mu baana bonna mubutuufu omwana tazaalika bwe baba bamanyiiko omwana wange gyali mbadde mbasaba batuyambe mubutuufu tumanyi baana baffe baba batwalira mu mbeera enzibu ennyo era tutukiriza nti abaana baffe balamu wabula tusaba bwe biba bisigalira babituwe tuziike tumanye nti ekyo kyaggwa essaawa 8 ez'ekiro ne bajja ne bakonkona bwe yajja okugula n'abagamba kanzigulana temuntu bwe yaggulawo bamutuukiza ku miggo ne mu kulinnya emmotoka yaabwe era yagendera ku miggo wabula nalaba bwe baali bambadde nga bambadde ebyambalo bya bulaaka era bamukuba nnyo nange ne bampisaamu ekiti ekiteeteeyi ekirika bwe naggulawo oluggi omusajja yali ayambadde tishati ya bulaaka n'antunuzaamu emmundu ne neebaka wansi bayingira ne batandika okumukuba ne bamugamba yambala wano genda kukakasa yambala ffe teteetaaga kumanya kati naye nga abasajja tebalaga ffe ngenda okutuuka ng'enkuba gye bakubamu omwana wange nga sina bwe nyinza kusemberera abaami abo nadda buzima bwe ganingwa abaana babajjamu babakuba emiggo emiyitirivu nga tolina bwogerero nga wooyogera bakusonga mu buswazi mundu bwe bati nga bambadde obukookolo naye ekintu kino abaana abafa aba people power be balondamu maziga g'abannakazadde gwe wenna munnayuganda kino kikukwatako bwe baba tebawamba ggwe bajja wamba muganda wo bwe baba tebawambye muganda wo bajja wamba omwami wo oba mwannyoko kati bino bitukakatako ffe okujja ne tubyogerako kitukakatako ngaffe bannayuganda tugambe omukyalo ono bano abantu tabalaba ayina endali mariamu wangadi ayina endali kubanga olwaleero olwakisajjime nkubuuza nenkuteeka engalo nya nongamba nti engalo ziri 8 segeza amaaso gategalaba oba bwenkulaga engalo 8 nongamba nti engalo ziri 2 mba nti kiba kitegeeza ki njoba tolaba kamariamu wangadya talaba ayina endali because tosobola kugamba nti okuva mu 2021 abantu abadde bazze babula abaana b'abantu okuva 2019 baba b'abakyala abo babba b'abantu bakyala b'abantu
bonna gonojja n'ogasa n'okudaala ku mpewo nti ife tumanya abantu banako kuba kudaala kyogamba Maria Muwangati asinga baddeyo n'abantu be yali badde ayogera bw'atyo. Omanyi General Museveni kye yasooka okukola abantu kwe kubajjako obwongo bwabwe n'abasikiza okwegamba obusiru. Sorry to say that. But omuntu eyasoma omanyiri neggwanga litiddwa nnyo abantu Maria Muwangati mukyala musomu. Okitegeera bino byayogera babitegeeza. Ategeera kiba kitegeeza yatumiddwa. So njaga tulaba omukyalo ono ensonga lwaki tuleeta omukyalo ono bino byayogera emabega kikukakase nti ne byagenda okwogera mu maaso awo si yabyogera. Katufune akatambi kano nga gamba atiisatiisibwa era baatuula nabo bajja bayina emmundu katukafune. Some of my members of the Human Rights Commission have guns, 2 of them, and that I fear to convene meetings with members who are armed. That is not to say that I'm incapable of doing my work because I'm threatened by anybody. Some of my members of the Human Rights Commission have guns, 2 of them, and that I fear to convene meetings with members who are armed. Okay, yoyo mukyala Kubzi omuwulidde kakati kiri bwe kiti Maria Muwangati naye olumu kyova olaba oyinza obutamunenya kyebayo okugamba ne system nfu anti kati kiri bwe kiti omukulu ono wakuwa omulimu wadde abantu bayinza osanyuka naye ate baba balina okwekaabira reason being nti oba otudde ku ntujjo okitegeera bagiyita ntujjo y'omu omukyalo actually yalekulira Jennifer Musisi yalekulira because ono omukulu akuwa omulimu ate olumala n'akusuula akozesa kati Maria Muwangati omukyala mukulu ali myaka 6 omuyivu novaayo n'oyogera bujwanga bwatyo ku ssente ezaali ez'abakadde bwe zaali za Mwai Museveni naye nojja n'obalatira ku ggwanga bw'otyo. Kankubuulire ensi yonna yavaayo ne rankinga Uganda nga yemu ku nsi ezisinza violentinga amateeka. Agenze n'agamba nti naye byembaga nsima yabajja n'emmundu tekitegeeza nti sima yanga balina okunzija ku kiki ekyokukola akakasa. So nga tukimanyi nti abantu nga General Kayihura tasobola linnya mu America lwa bikolobero byalina. General Museveni y'omu ku bantu abali ku wanted. General Muwoozi n'abantu abalala nakusomera akabinja k'abantu 9 n'abantu abalala 20 bonna bakulu ba ISO basemwai ng'aba n'abirimu be bayambako okutuukiriza nti gwe genda otegundi ne batta genda musemu kipipa kya acid ne batta. Ampuliriza Uganda tuyina amateeka galiwa kati awo tuyina amateeka wabanga omukulembeze omulonde atiisibwa baagala kumutta wabanga balina okukwatibwa amateeka abali mu woofiisi bavaayo ne bakudaala naye ebintu bya Uganda wabanga ensi sente z'abantu zibbibwa banka nga zikuba obulango naye ne zijja ne zibba abantu tuyina amateeka awo. Katufuna akatambi k'omukyalo ono ng'ayogera byayogedde byendowooza nti byabwewusa kwewutaaza byendowooza nti byabutaliimu kubanga oli awo olinga ali enkwacyo. So katusooke tukafune mu ngeri yemu olunaku olwaleero palamenti ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti oba abawabula gavumenti balangiridde nti tebagenda kudda mu parliament okutuuka nga speaker ne gavumenti ekkiriza kyeyagala. Ekyo kituufu nnyo singa bakikola. Katusooke tulaba ono omukyala bwe tuvaayo tugende tutunulyeko ku ebyo ku ddembe ly'obuntu erimu nga tetunnatuuka tugenda sooka wasasanga batte yakaabya amaziga ku byamutuusiddwako waliwo omuntu byatasobola kugamba ng'omusajja. Okay, kale katusooke tulaba akatambi kano.
Okuva omwaka gwa 2019 okutuusa olwaleero ekibiina ki National Unity Platform kizze kirumiriza gavumenti ya President Museveni okuwamba abantu baabwe olw'ensonga z'ebyobufuzi era kizze kikinoganya nti bangi ku baawambibwa ne gye buli tebakubirwako kya mulubaale. Kino kyatuusa abakulu mu National Unity Platform okuddukira mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu okwekubira enduulu era baliko amannya g'abantu be baawaayo nti tebalabikako ng'ensonga zino zaatuuka ne mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Olwaleero akakiiko k'eddembe ly'obuntu kafulumizza alipoota yaako ku bantu ba NUP be yakatwalira nti tebalabikako era alipoota eno eraze ebikwata ku bantu bano akakiiko kye bazudde ng'okusinziira kwakulira akakiiko kano Maria Muwangadya abantu bano baali bakwatibwa ku nsonga ez'enjawulo kyokka ne bateebwa ne badda ewaabwe wabula tebaawambibwa ng'aba NUP bazze bayogera. Naye twagenda okukizuula kusomedde amannya 12 ag'abantu abatabuzibwangawo. Actually nga bwe nagambye nti lipooti yange eno ebadde mu bumpimpi naye abantu bano abamu at least 6 out of them 6 ku bo beewuunya nnyo bwe baalaba mwami Rubongoya ku press conference ng'asoma amanya gaabwe nti baabulawo nga bwe bali babeera mu maka gaabwe ne famire zaabwe. Alipoota eno era z'abantu 18 bwe batasobodde kumanya bibakwatako ssaako n'abamu okwebulankanya nga bwe batuukirira abakulu okuva mu NUP ababa batwalira ate baagaana okuwaayo ebibakwatako kye bagamba nti kyalowooza akakiiko nti oba oliawo baali bakiguumaaza. Akulira akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga Maria Muwangadya okunoonyereza kwabwe kuwedde nga basigazza emisango 4 gyokka egy'abeemulugunya ku poliisi ku ngeri gye batulugunyaamu okuli ogwa Charles Ntale, Sonko Badru, Mubiru Sadamu ne Patrick Ahumuza. Abamu ku bo abana ku bo twagulawo fayiro mu butongole ez'ensonga tuzibuulirizaako. Wano akakiiko kasabye Paalamenti naye eveeyo ku kunoonyeza kwayo kwe kwakola okuwa abantu obukakafu. Tulage bo baazuula ki bwe muba mugamba nti Maria Muwangadya alina oba engeri gy'alabamu ebibiina by'obufuzi ebimu. Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP David Lewis Rubongoya agamba nti kyannaku okulaba nga akakiiko kabalaatira mu bulamu bw'abantu abaawambibwa n'ategeeza nti oba baali tebaawambibwa lwaki ate baggulwako emisango egy'enjawulo. For example, Kavumajja Mushidi bagamba nti bamutwala ennaku 5 ez'omwezi gwa Novemba n'avaayo nga 14 z'omwezi gwa Desemba. Kakati omuntu bw'aba yamala ebbanga erisuka mu mwezi gumu mu kkomera ng'abantu be tebamanyi newa gy'ali akakiiko k'eddembe ly'obuntu kasobola kati okuvaayo ne statement bw'etyo. Lubongoya agamba nti ekisinga obukulu eggwanga lyonna likimanyi nti abantu bawambibwa era bangi tebalabibwangako n'okutuusa kati. Arrest ffe tukiyita kuwamba tukiyita abduction kubanga oli bw'oba omuarrestinze oba olina omutwala ku poliisi tolina mutwala mu CMI. Wangadya ababuulidde nti bano abantu abamu babadde ku CMI mu military police mu SFC n'awalala. Ebyo ebitongole tebirina buyinza busiba bannayuganda. Oluvannyuma lw'akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga ka Uganda Human Rights Commission okuvaayo ne kawa lipoota ey'enkomeredde ku bannakibiina kya National Platform abazze babuzibwawo mwe kategeerezza nti bano tebabuzibwangawo era gye bali ewaabwe balya mmere. Bannakibiina ki National Platform bakubye ebituli mu kakiiko kano mwe bategeereza nti kino badde bakisuubira era ne bagamba nti tekigenda kubamala mu maanyi bakugenda mu maaso n'okwekubira enduulu mu bitongole ebirala okwongera okufuna obwenkanya. Okay, ebyo omukyala bye yayogedde mukama we bye yamutumye bwe tugamba kubanga twalaba ani onakulira electoral commission byamukama byabakama manya gambuzabuza kyonna kyekimu byabakama yavaayo n'agamba lwe bakwata Bobi Wine nti ewuwe tabadde n'amasannyalaze era ebyo tasobodde kubiraba. Ne bamubuuza lwaki amasannyalaze bagansalako ne TV bagisalako. Owulira abantu abasoma nga beewusa ng'awutala buutaazi okitegeera abantu abasoma nga beeyonoonesa ng'awutala buutaazi naye nga bonna basaavinga masito omu abakozesa ensobi anti kati awo kiddira wali ku bakyalina emyaka oli aweddeyo naye basaavinga ekiweddeyo already. Mbeerabidde nti bo balina abaana balina emirembe gyabwe gibavaamu okitegedde balina abaana babavaamu bo bakyerabira ekyo. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeko ayina ebizibu eby'enjawulo mukwano gwange munoonyeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo tokaluubirirwa
leka kwesiba mu nnyanja ya bizibu si gwasoose noonya Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa ku namba y'essimu gy'olaba omukwano gwange bayenyeenya bweti ye ya Sheikh Ashraf mu ngeri emu tulina baganda baffe aba Bugawood Films Uganda osobola okgenda ku YouTube yaabwe n'obanoonyako firimu zaabwe zakabi nnyo ziwooma mu ngeri yemu balinayo firimu emanyiddwa nga Akatuubagiro etambuza bannayuganda akannajinnaje era ng'eragibwa wali ku Top TV buli kawungeezi kale nno balinayo okulonchinga firimu yaabwe ng'ennaku z'omwezi 28 bwe wenna osobola obbeegattako noonya omukulu Victor asobola okuba nga oba oliawo naawe ojja weerolera ku birungi ebiri mu ggwanga mpuliriza njagala tugende butereevu nnyo ewa munnamawulire Sesanga batte tuzze tukuzannyira obutambi obw'enjawulo naddala nga tukreditinga n'okuwa ekitiibwa n'okusalyutinga mukyala we ku bigambo eby'enkizo eby'enjawulo eby'omuwendo byakozesa. Sesanga batte yateebwa oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuteekako pressure ey'amaanyi. Sesanga batte Cobbs yavuddeyo n'akaaba amaziga. Ekyo nso kyogerako nti tetumanyi byamutuusiddwako gyali mukyalo yekayeka yasooka okugamba ebikola biba byansonyi ebimu maye bano abasajja bateri embuzi waabanga Getman owa president waffe abasajja bamukwata bubi mu bitundu bye ebyekyama yes kati ate nga mu kamera kati ate ngeri Sesanga bataali eyo yekayeka ozo basinza mukola ki ozo kiki bayinza omutuusaako kati musajja watu asooka okubanga ali mbulumi naye nga ye ekayeka yabuulira pozi ne mukyala we nga naye mukyala naye like asobola bwemagininga bwembanjini tugamba n'omukyala wa human rights bino byo tabiraba oba ddala bino byateekeddwa okubanga nze kyeneebuuza bujjo nkomparinga abantu singa mukyala oyo Mariam Wangadya abadde alinayo omuntu we naye bamuwamba ebigambo adde asobola byogera olwaleero tasobola oba ye ali seefu nnyo nti agamba nti nayo gavumenti yaffe ate bano abantu bazibu nnyo bo babeerawo nga tebalowooza ku bantu olunaku lwe bamuggyako ekifo kye lwatandika okukuba emmeeza n'ayogera ne ku bibi ebiri gy'abadde tukyali baana bato batugambanga nti nno gwe oli mwana muto lwosuze tolidde lwomanye ennaku kati n'omukulu oyo Mariam Wangadya lwavudde mu kifo lwajja omumanya ennaku ye nabadde nsoma Hassan Kasinje yali AIGP Assistant Inspector General of Police n'avaako nga bimwokya yawandiika ng'agamba yadduka kyogereko ekyo yava ku kifo yalekulira n'adduka kyamwokya yawandiika n'agamba nti buli mukozi wa gavumenti yenna yandibadde ategeera nti akozesebwa era asaavinga ebiruubirirwa byabo abagenda omusuula n'agamba nti mwandibadde mwegendereza ofiisi nga bazibawadde babakozesezamu nakibaleetera wano nekibasomera ennaku ziringa 2 ng'akoze statement eyo kati abo bonna kati Wangadya ali mu ttuluba lyabo enanga okitegeera lyali mu ttuluba eryo bakozesebwa ng'obupiira nga kondomu kabaka tena ka kondomu kitegeera n'asole n'amaziga makyafu so kati awo tuli katufuneko katambi ka Sesanga batte bwe tukavaamu butereevu nnyo tujje tukamenyemenyemu tweyunge Sesanga batte ndowooza tumubawe buwi tujje tutunulye ku parliament ebibaddewo olunaku olwaleero olunaku olwajjo beekandaze ne bava mu lukiiko mu ssetteeserezo oluvannyuma lw'okulemerwa okukwatagana ne mumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa olunaku olwaleero basobodde okuba nga boogerako eri bannamawulire katujje ku lwokuna oluwedde twakulaga emboozi ya munnamawulire Sesanga batte eyali awambiddwa ab'ebyokwerinda ng'abantu be basobeddwa ono mutuuze mu Kyengera Town Council era abawambi bamujja ku kyalo wa Kimese gy'akolera egije si mubbi munnamawulire okubeera munnamawulire musango si musango abaana bambuza ddadi waabwe sina kyakubadda batte oluzoose tumusisinkanye okuwayamu naye n'atutegeeza nti yayimbuddwa ku kakalo ka poliisi atuwulidde bwe byali ne bajja ne banneeyanjulira nti baali babyakwerinda baali baagala okubaako bye bambuuza ebikwatagana ku omu ku basoosezi bange be mbadde nkolagana nabo oba be nkolagana nabo
mu nsonga zino ez'amawulire. Ono agamba nti baamutuusiza kireka ku kitebe kya Special Investigations Unit era atubulidde bwe yayisibwa. Era ne bambuuzaayo ekintu kye kimu, amawulire agakwata ku soosi wange oyo nawa gyali. Wabula mu mawulire nga tukola emirimu, nze bwe nsisinkana omubaka wa Parliament mu ofiisi ye, sinonooza biddirira wa gy'asula n'abaana baalina. Sessanga mumativu nti ensonga ezaamukwasa zaali za byabufuzi. Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP Lewis Lubongoya agamba nti bannamawulire abasaka amawulire gaabwe nabo batambulira ku bwerinde. N'abamawulire abakavalinga NUP bafunye obuzibu bw'amaanyi nnyo. Ensonga za munnamawulire Sessanga Batte era bavudde yakyogereko bulungi nnyo, tebadde bamubuuza alina nkolagana ki n'aba NUP. Okitegeera ekitegeeza nti buli muntu yenna yena akavalinga NUP, bwe balaba nga okavalinga NUP ofuuka target. Lunaku pulezidenti w'ekibiina ki NUP lwakomawo okwaboobwe era bannamawulire bangi baakubibwa emiggo ab'ebyokwerinda n'abalala ne batwalibwa ku poliisi, kyokka abakulu byonna babyegaana. Okay, tukomyewo tutambula ne Sheikh Ashraf, obusomi wa dduwa munoonyeka alina ebizibu ebyenjawulo, atalina tokuba wabula gwalina mukubireko. Olunaku olw'eggulo Parliament yakutte omuliro era ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti ne bafuluma. Kyaddiridde okulagira sipiika aveeyo omumyuka aveeyo ayite abakulira ebyokwerinda mu ggwanga bababuulire lwaki Bobi Wine takkirizibwa kutambula nga munnayuganda nga pulezidenti wa pate ayina kugamba eddembe lye. Nga fenna tukimanyi nti multi-party system mu Uganda ekola. Constitution egikkiriza. Anti sajjime weeredde ekintu kimu. Ndi kati ffe mu Uganda tewakyayo ekintu kitambula. Kimu kyonna kyonna Museveni. Kiri mu Museveni zimu. Kyonna kyonna kyafuuka Museveni. Kyafuuka Museveni zimu. Ako kawuka. Bakayita Museveni zimu. Kaakati abakakola bayita Museveni city. Be batayebwa n'abawangadi abagomweri okukola n'abalalalalawo. Kale gw'obadde osuubira ki? Kitulina okukola ffe. Tulina kwekandagga. Wetu tulina okulaga obutali bumativu. Naye ababaka this time round mwongere okulaga babere serious. Mubeere focused. Mukkiriziganye mu kintu. Baleme beera ku kino ekintu ekyatuuka ku gundi zaake. Tebeye kye baakola. Nalabye abeefuddisi, nalabye ng'oggyeko bano bamulinnya eno n'eno Nandala Mafaabi ne banne Kinno simanya bano Kagege. Olunaku olwaleero jjukira jjo akulira oludda oluwabula gavumenti Mathias Mpuuga teyabaddewo, Muwanga Kivumbi ye mumyuka we ye yabadde amutuuliddemu, wabula olwaleero Muhammad Muwanga Kivumbi pozi mubaka we Butambala. So olwaleero yennyini omukulu Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa abaddewo era ndowooza tubalekereyo ebibaddewo olunaku olwaleero. Ebaddewo olwaleero naye nga nze nkuutira bonna kimanyi bajja kawulira ba MP abamu naye kuno bastandinge tubulamu unity. Bana basajja betuulanisa bannange tukkirize nti bo bali united. Balina ne ssente ezisobola okukkirizisa atayagala. Weebale nnyo. Kati ffe tulina kukkiriza ssente. Kati ffe tulina omanyi bana basajja bajjajjaffe baali bagezi nnyo agali awamu. Galuma ennyama. Gana amanyo gano ogalaba ogagatta naye osinga ogagatta oluma ennyama yo nga kituufu. So olunaku olwaliwo bategeezezza nti bagenda kwongera okwekandagga era tebagenda kudda mu Parliament nga tebaweereddwa kitiibwa nagezaako okulaba nga obaolyawo ebirowoozo byabwe biwulirizibwa era biteekebwa. Kati nno nze nkukakasa olwayo Sajjime n'abatuwuliriza ekintu osinga bakikola ne bakistandingako His Excellency bajja muddiza eddembe lye. Kati ate n'ekirala ng'omuntu wa buli kuba His Excellency singa olwaleero tubadde kubanga tuli session yaffe eri ku human rights osobola okumbira lwaki kanyomero ki akaganisaamu president waffe okuyimba. Wali owuliddeko ekitongole ekyo kya human rights nga kivaayo kirwanirira eddembe lye. Kati olwaleero ababaka bano kitubabanja kibalina okukola akantu kenneerabiddeko
eyali akulira human rights Uganda human rights nga tebannaba kuleeta Mariam gundi kagwa oba yali kagwa omugenzi kagwa yafiira mu motoka naye tetumanyi era yamala kola statement ya Bobi Wine tetumanyi kyamuttisa yafiira mu yali abali bamutwala na mulago kaputi yakera ku macha kubanga statement zaaliwo abantu be yakera ku macha nga mulamu bamutwala n'abakembere amutuuka kuba mutwala twalaawo kaputi nafe wano tukimanyi nti n'omuntu asookera ku macha nga mulamu maasawo naafa tujjukira byonna bina abadde bakuba amasasi bayeculi basajja bakaweesi bonna bakirumira abadde battibwa bonna tubalabye kati n'oyo Philip Kaggwa tetumanyi ki kyamutuukako omusajja yabaluka bubalusi naafa mutukkirize tubasiibulire wano mubadde bawuliriza abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda basaba mutulekere comment mu ngeri yemu wa video yaffe like ate yakatwegattako nga gwe gusoose subscribing akatubalekera akatandika osobola okubuuza ebibuuzo bayise osobola okubuuza ebibuuzo kyonna kyonna kyotategedde ng'oyagala tukyongeremu tukinnyonnyole okitegeere bulungi osobola kiyisaawo noga bannange basajja baffe tusaba mutunnyonnyole ku ekyo tetwakitegedde bulungi ekyo kyeddembe mulirina kuba mmwe bakama baffe mukama abatukuumire. Onako lwajjo abaka b'oludda oluvuganya gavumenti bafulumye ekisenge ekyesebwamu kyoyinza okuyita penal sitting era nga bano balaze obutali bumativu nga balumiriza ebitongole ebikumaddembe ebizze birinnya eggere mu nkuŋŋaana zibakola nga bagamba nti waliwo obutagoberera mateeka. Batusuubiza nti olunaku lwali bagenda kubeera n'olusinkano olw'enjawulo oba olusirika mwe bagenda okusalirawo ebyenkomeredde era ne kye bagenda okuzzaako. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire batuuzizza mu yafiisi yakulira ab'oludda oluvuganya gavumenti nga luno olukubiriziddwa akulira ab'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba akinoganyiza nti tebagenda kuddamu kwetaba mu ntuula za paalamenti zonna okutuusa nga gavumenti yakuno mukuyita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga nga baleese ekiwandiiko ekyetondera eggwanga ab'oludda oluvuganya gavumenti ku ebyo ebizza bikolebwa ebitongole ebikumaddembe mu nsonga z'okulinnya eggere mu nkuŋŋaana ze bateekawo. Mwalaba aba NUP nga bagezaako bateekateeka okusaba amagye abampi n'abawaawo ne bavaayo ebitebe byaffe byombi ne babiggala ne bakwata n'abamu ku bakulembeze baffe. Omwogezi wa NUP Onabasenyonyi wano bamukwata abawandiisi wa NUP mu ngeri ey'obujoozi n'okubatyoboola ebyo bye tuwakanya. Ekisooka twaliwo tteeka lyonna ligaana muntu kusabira mu maka ge gy'alina okusabira mu nsinza ye oba awantu wonna waba ayagadde kasita aba nga tazibye ekkubo oba nga talina mulala gw'amazeeko ddembe lye. N'olwekyo ebikolwa ebyo eby'okutulinyirira n'okututyoboola twekandaza olunaku lwajjo nga bituwakanya. Era njala kwebaza abasigire be naleseewo ne Lwomuwanga ne Bonamugga abasobodde okukola omulimu ogw'okukumaakuma ababaka okuwakanya okututyoboola. Twagala okutegeeza eggwanga nti tugenda kuddayo mu paalamenti okutuusa nga gavumenti evuddeyo n'ekiwandiiko ekyetonda n'ekiwa obweyamu obutaddamu okukola bikolwa bino eby'obuguyavu n'okututyoboola n'okukakasa nti bajja kugoberera amateeka, bajja kukola omulimu gwabwe nga bagoberera amateeka kubanga tubali waggulu w'amateeka. Mwami Museveni ne banno mulina okuvaayo ne statement munnyonnyole paalamenti. Ekisooka bino ebikolwa birina okukoma, ekyokubiri tebirina kuddamu, ekyokulala lwaki basigala batyatyobola eddembe ly'obuntu. Bano bagamba nti okutuusa ng'ekiwandiiko kino kiteereddwa ku order paper bwe bagenda okuddamu okulabikako eri paalamenti era n'ekinabeera ekiwandiiko kino nga tekimatiza bajja genda mu maaso n'okulaga obutali bumativu nga tebeetaba mu ntuula za paalamenti ezinaabeera wano mu ggwanga. Joseph Seruwoza, BBS Telefina wano ku paalamenti.